Tulamusizaako nnyo mukwano gwange gyonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Akasatiro e Luzira nga Erias Lukwago n'ab'ekibiina kye nga bagenze e Luzira okukyalira ku Dr. Warren Kiriza Besigye. Kwanirizaako nnyo oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza, gwagala otweyungako nikutegeeza nti genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola ogenda mu maaso n'otweyungako, oba ojje mu comment section oteekewo endowooza yo okusinziira ku mulamwa nga w'oguwulidde ggwe, nga w'ogulaba ggwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, era nammwe mbaagaliza Christmas ennungi esobole okuba ng'ebatuukako nga ya mirembe mu mikwano gyange abali eyo abali mu mawanga g'Abawarabu. Kaakati olwaleero Erias Lukwago omukulembeze w'ekibiina kyabwe kye baatonzeewo ekipya saako ne bammembers bakedde enkoko leero baagikutte mumwa, bakedde eddukereza lwa nkokola okusobola okulaba nga boolekera eri e Luzira prison okusobola okulaba nga balambula ku musibe Dr. Warren Kiriza Besigye gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Balambula ku Dr. Warren Kiriza Besigye gwe mukwano gwange. Jjukira nti nno yakwatibwa kuva mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi nga bamupatiseko emisango gy'omusanga n'emmundu saako n'ez'obutujju gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati akasatiro kabadde wali eri e Luzira prison nga Erias Lukwago ne banne tebaganyiddwa kubanga batwalira omusibe ono nga bye badde basitudde okutwala, kubanga badde basitudde ebintu eby'enjawulo bye bayise package eya Christmas osobola okulaba nga baagaliza ali Dr. Kiriza Besigye festival season eno Christmas zolo mutambulira bukwaku eyo mukomera gyali. Kakati badde basitudde ebintu eby'enjawulo naye administration nebagaana okuba nga bayita ku gate okusobola okulaba nga batuusa ebintu bino ewa Dr. Warren Kiriza Besigye, era ne babagamba staff babihandolingeyo over eri administration bajja sobola okuba nga babituusaayo eri Dr. Kiriza Besigye. Erias Lukwago ekimuggyeko kijjeeko Erias Lukwago omukulembeze w'ekibiina waya n'okusobola okuba nga beereega nga beenyoola n'abakuumaddembe wali eri ku Luzira prison. Oluvannyuma bamazeewo akaseera kakeetoolodde administration ne bakkiriza okuba nga bayisaawo ebintu bino, naye nga Erias Lukwago kyabadde afa abadde ayagala kulaba Dr. Kiriza Besigye personally saako n'okumonitalinga embeera gy'alimu mu kkomera. Kino nno kirazeewo embeera nti nno kino si kya kwagala bwagazi kibiina wabula n'omwoyo gwa solidarity okusobola okulaba nga bakolera wamu nga bannakibiina, omwoyo obutasuulirira munne, okubeera unity, okubeera ekimu mu kyonna kye baba bakola kye babadde baagala okulaba nga basoosowaza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera wetu weekyali wali eri ku Luzira prison, naye oluvannyuma administration nga wayiseewo akabanga babakkiriza okuba nga batwalayo staff zino ze badde batwalidde Dr. Kiriza Besigye. Tetumanyi embeera egenda kubeera etya. Jjukira nti nno Dr. Kiriza Besigye yasembayo okujja mu kooti, omulamuzi yamusalira n'amwongerayo e Luzira, omusango gwe n'agala gujja kuddamu okuwulizibwa ng'ennaku z'omwezi 7 January 2025 gwe mukwano gwange omwaka ogujja. Kitegeeza nti nno ne Christmas eno Dr. Kiriza Besigye agenda kuba nga agiriira mu nkomyo, agiriira mabega wa mitayimbwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kati wano wenjagalira ojje otangaze bannayuganda, olowooza osuubira ki ekiri emabega w'ensonga eno eya Dr. Kiriza Besigye paka kati okulaba ng'akyali mabega wa mitayimbwa? Olowooza gavumenti egendereddwamu ki? Gavumenti eri kabadi kaayo? Gavumenti eyagala kuyimusa Dr. Kiriza Besigye asobole okuba ng'agiyambako mu kalulu akagenda okujja 2026 asobole okulaba nga bakendeeza ku bbugumu lya Kyagulanyi? Golowooza ki? Jangu mu comment section, jangu otangaze eggwanga otubuulire. Gwayagala otweyungako mu comment section nagambye dda genda ali waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nga otweyungako bulungi nnyo tufolowinga okonene mu kade kajja kuyambako kukuleetanga notification message singa tunaba tuleese information. Bategeeza nti nabali ewo naayira mbaagala nnyo, mujje mulayikinge musheyalinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo abali e Kenya Nairobi dane ku airlines awo e Kenya. Kulamusizaako nnyo obeerako nnyo era nkwagaliza Christmas ennungi. Weebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Nammwe mbaagala nnyo ababeerako abali ku mulirwano yonna gye musinza okuba nga mutuuliza mukola kyamaanyi nnyo. Mweraba.